Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo abukeseza nga tuli balamu nga tuli basiramu. Tumwebaza olw'ekyengero ekyo era tumusaba atuwangalize mu basiramu era atutte nga tuli basiramu atuyingize ennyumba ey'emirembe, Allahumma amin. Olwaliro bw'obala kalenda y'obusiramu omwezi gwa Rajabu. Omwezi gwa Rajabu ogwo abawandiisi b'ebyafaayo ebimu batugamba nti mwalimu ekyamagero Allah subhanahu wa ta'ala kye yawa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng'ekyamagero ekyo kinene kuba bw'otunuulira ebyakolebwamu si byali bya bulijjo, nga n'ekyamagero ekyo bakiyita al-Isra'u wal Mi'raj. Al-Isra'u kitegeeza omuntu okutambuzibwa ng'atambula kiro, ate Mi'raj kitegeeza okulinnyisibwa n'atwalibwa mu ggulu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ali mu kibuga Makka, n'ajjirwa malayika Jibuliru. Malayika Jibuliru yeekulira bamalayika bonna munene mu ggulu, bamutumye akime omunene asinga ebitonde byonna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi Muhammad yali talina kyakukola okuggyako okugondera ekiragiro kya mukama we n'asitukiramu. Naye kitwewunyisa mu kyamagero ekyo kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yatumya Nabbi Muhammad n'amusindikira n'entambula. Kintu ekirali kya bulijjo, yamusindikira n'entambula, kubanga yamusindikira ekisolo kye bayita al-Buraq. Jibuliru ye ng'atambula mu ngeri ye, kubanga ye wa biwawaatiro, ate ne bamuwa ensolo gye bayita Buraq. Ensolo Buraq yali nsolo njeru nga nnene, esinga ku ndogoyi obunene n'obuwanvu. Ekyewuunyisa ku kisolo ekyo era ekitannaba kubeerawo ku bisolo byonna ebiri ku nsi, nti yadau hafirahu inda muntaha tarafi. Sahaba Anas atunyumiza nti yateekanga ekigere kyayo mu maaso, amaaso gaayo we gakomye okutunula. Ekitegeeza bwe yabeeranga wano mu kifo ate ng'eddungu lya Warabu olimanyi nti ekifo kya kyererezi, temulimu miti, mulimu ensozi, naye buli yatunulanga amaaso gaayo we gakoma nga weeteeka ekigere kyayo eky'omu maaso. Kitegeeza yali ng'eyanguwa okwanguwa okutali kwa bulijjo, era okutabeerangawo ku kisolo kyonna kyonna okuggyako ekisolo ekyo ekyatwala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olugendo lwe yatambula okuva e Makka okugenda e Baitul Maqdis, batugamba nti omuntu atambulirawo 40 layla, ebiro 40. Tuzibale nti nno ennaku 40 z'olina okutambulirawo ng'oli ku kisolo kyo n'ovuga n'ova e Makka n'otuuka e Baitul Maqdis awali Palestine essaawa ya kakati. Naye mu byamagero bya Allah bye yakola ku lunaku olwo, nti olunaku omanye olugendo olutambulirwamu ennaku 40 yalutambuza mu kiro kimu, aye n'ekiro ne kitaggwayo, kuba Nabbi Muhammad atambula n'agenda n'akomawo ng'obudde tebunaakukya, bumukyako ng'atuuse mu Makka, naye nga tatambudde kiro kyonna kyonna. Kino kibeera nga kyamagero kyamaanyi Allah subhanahu wa ta'ala kye yatulaga, kyayongera okulaga nti mu butuufu asobola, ayina obusobozi, kyayagala okukola akikola nga tewali amukubye ku mukono. Ekisolo kitonde kyonna 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 kye yatonda asobola okukikozesa kyayagala nga tewaliwo amukoze eki, amulemesezza. Ekyokuyiga ekyokubiri kwe kubeera nti nno bwe batuuka e Baitul Maqdis mu muzikiti gwe bayita al-Masjid al-Aqsa. Omuzikiti ogwo kye kimu ku kibula abasiraamu gye basooka okubeera nga boolekera nga basaala eswala zaabwe 5, okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala bye yakikyusa n'atuuza ntandika okutunuulira Kaaba ey'e Makka. Kye kimu ku bifo eby'ebbeeyi ennyo mu myoyo gy'abasiraamu, era bw'owulira nti abantu abaliyo bababonyaabonya, tebabakkiriza kusaalira mu muzikiti omwo,
naye omuzikiti ogwo bakola enteekateeka okwagala okugumenyawo, kiba kisaana okunakuwaza buli musiraamu yenna yenna, kubanga kibula ky'abantu abagoberera eddiini y'obusiraamu mu nsi yonna. Yasaliramu eraaka bbiri ze bayita tahiyatul masjid, era yazituyigiriza n'emizikiti gyaffe gye tusaliramu muno tuteekwa okubeera nga bw'oba oguyingiddemu olina kumala kusaala eraaka bbiri nga bagiyita tahiyatul masjid. Ekyo kintu ekisookerwako mu ddiini omuntu kyateekwa okubeera nga amanya. Kinabbi yagamba nti iza jaa ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn, ti bw'oba ogenze mu muzikiti totuula okuggyako ng'omaze okusaala eraaka bbiri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu yali asoma ne kutuba, omusajja n'atuula butuuzi n'asazaamu kutuba ye, n'akola ki, n'amugamba nti yimirira osaale eraaka bbiri. Ekitegeeza nti eraaka bbiri tahiyatul masjidi ozisaala wadde nga imaamu asoma kutuba, naye ozisaala nga mpewufuwewufu munyangu yangu osobole okubeera nga owulirize kutuba gye bakola ki, gye basoma. Wootagisaalira tahiyatul masjidi singa osanga ng'essala bamaze okukola ki, okugikima, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti iza uqimati salatu fala salata illa almaktuba, kisala bibange amaze okuyimirirawo nga bamaze okugikima, teriyo swala yonna ekkirizibwa okujjako okusaala esswala eyo nannyini kiseera. Kino ekyabasiraamu njagala tukigenderere nnyo. Tahiyatul masjid erina okusaalibwa kabeere nga imaamu asoma kutuba, naye ng'ogisaala mangu mangu obeere ng'owuliriza kutuba. Wootagisaalira singa osanze nga bamaze okubeera nga bakola ki, nga bakima esswala, kiba kikyamu, buba butategeera ddiini yo bw'okusigala ng'ate omala okusaala sunna ng'ate farulu ekoze eki, ebadde ng'emaze okuyimirirawo. Nabbi basiimula olugendo lwabwe ne bagenda mu ggulu, kubanga bamuyise kumutwala muki, mu ggulu. Ekyokuyiga ekirala kye tuyigawaawo nti akulira ebitonde Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'akulira bamalayika Jibrilu alaihi salatu wassalamu, be banene ababiri abagenda mu lugendo. Singa bibadde bya ku nsi kuno ne bagamba nti pulezidenti w'eggwanga Museveni yajja ne vice pulezidenti we mukyala Alipo bali kujja, ne babeera nga bajja kuyingira mu makaago, nze nsuubira nti ne batuukaawo ne baggulawo obuguzi oluggi ne bayingira, ne bwobeekanga omala n'odda buzima begaloga nti mmwe abayingidde, tobeerako nagamba nti kubavunaane kulwokubanga tebakusabye lukusa kukola ki, kuyingira. Nange mu kutegeera okwangu nawooza nti Jibuliru yalingiza ebituusi kugulu ekisooka n'ayitawo obuyisi, Nabbi Muhammad n'ayitawo obuyisi, bamubuuza mulaga luddawa, nti bantumye okutwala ono. Naye ekyewuunyisa era ekyempisa ekinene nnyo kwe kubeera nti abanene ababiri abo basaba lukusa, ne basaba malayika ekuuma eggulu erisooka, ne bamubuuza gwani, nti nze Jibuliru, ozze naani? Nze ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tebakoma ku ekyo, Muhammad bulijjo tajja eno, lwaki ozze naye? Bamukutumye? N'aga nti yes, bamuntumye. N'amutwala n'agenda nga asaba olukusa. So bano baali badde baweereza message ku ggulu eryokubiri paka ku kasembayo nga nti bannaye muli awo, abanene bajja, enzigi muzireke nga ziri ki, ziri waazi. Naye tebatuusa message, wabula kasita bamala olwabwe ne babakkiriza ne bagenda paka bwe baatuuka ku ggulu ery'omusanvu erisembayo. Ekyo kyakuyiga kinene nnyo, kyolina okubeera ng'osaba olukusa bw'ogenda okuyingira. Era kyoba olabanga pulezidenti w'eggwanga bw'atuuka ku kyalo aga nti chairman LC ono amale okwogera, ambuulire ekitundu bwe kifaanagana security wise, so nga yali badde atandika butandisi kubanga ye munene, abo bonna bonna go bagoberera, naye olw'empisa amussaamu ekitiibwa n'abeera ng'akola ki. Nammwe abampuliriza mubeere nga mussa ekitiibwa mu bantu be muba mugenzeemu, kamubeere nga mmwe mubatwala, mubeere nga mubassaamu ekitiibwa, kebeere nga gwogenza okubanja yenna nnyumba yiyo naye rabeera ng'omussaamu ekitiibwa, osabe olukusa bakuggulirewo olyoke oyogere ekikututte nti njagala sente zange ezaki, eza buli mwezi. Naye okubeera ng'otuuka eyo n'owangulamu oluggi n'owunjula kateni, bano bali luddawa, n'obanoonya mu toilet, n'obanoonya mu ffumbiro, eyo si mpisa ya ddiini Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuyigiriza. Batuuka mu kifo ne babeera nga Jibuliru akomye,
wafunira amateeka agava mu ggulu ng'atuuseewo, wasindikira amateeka nga agajje ku nsi kuno, ebiragiro nga bijje ku nsi kuno okubitwala, amawulire okugatuuseewo Katonda amaze okutuukawo, n'aleka Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'atambula yekka, ekiraga nti Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama munene nnyo okusinga ebitonde byonna, kubanga yatuuka abalala bonna bonna ebatatuukanga. Abagoberezi be nammwe mulina okubeera nga mutambula nga emitwe mugisitudde, kubanga mugoberera omunene saabanene mu bitonde Katonda byeyakola ki, byeyatonda. Eyayogera ne Allah subhanahu wa ta'ala bila wasitwa, nga tiwaliwo omuntu akola ki, ali wakati waabwe. N'amulaalikako esswala ettaano nga bwe muzimanyi, ne kibeera nga yeemu ku ibaada enkulu ennyo Allah subhanahu wa ta'ala ziyagamba nti sijja kutuma butumi Jibuliru kitwalira Muhammad esswala ettaano. Nyina kubeera nga muyita yennyini ajja abeere nga azeewulirirako, abeere nga azitwalira abantu. Ne bamulaalikako esswala 50 nga babanyumiza bulijjo, ne bagenda nga bazikendeeza ne zibeera nga zifuuka esswala ettaano. Buli lw'obeera ng'ojjukira ekyamagero ekyo, gwampuliriza omwami n'omukyala, twala nti esswala ettaano ibaada nkulu nnyo. Namba 1 Allah yagyetulaalikako, ate nga yatulaalikako manya ekyatutondesa kwali kumusinza. Kati n'agamba nti mmwe abantu b'entonze ng'ensonga ebatonzesezza kubeera nga munsinza, mbalaaliseeko kusaala esswala ettaano. Mu mwaka guno 2024 njagala obeere nga mu bintu by'owa priority, by'osukkulumya ku bintu ebirala, sukkulumya esswala ettaano ng'ojjukira nti Nabbi Muhammad yazikima butereevu okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ojjukira ekyokubiri nti teeka lya Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ojjukira eryokusatu kibagenda okusooka okubuuza ku lunaku lw'enkomerero nga tebannaakubuuza kirala kyonna kyonna. Ebisigadde bagenda bitunulamu ng'esswala bagisanze entereevu, bagenda bisazaamu bagambe nti galawo kifayiro kyo, genda bakutwale mu muliro, kubanga ibaada enkulu ey'okusaala obadde nga tokola ki, togifaako. Abantu babeera ku mirimu, olina agamba nti nze omulimu gwenkolako bakama bange tebaagala nsaale, bampamu tayimu ya ddakiika 10 ndye kyamisana, naye okuvaawo mbu ngenze muzikiri kusaala tebanzikiriza. Kutegeeza Sseruganda nti saba Allah subhanahu wa ta'ala kuteerewo obwangu onoonye omulimu omulala ogunaakusobozesa okubeera ng'osaala. Siimisa Katondawo wadde nga abantu abali ku nsi bonna bonna tebakusiimye, kubanga bw'onoosiimisa Katonda ajja kukuyamba okubeera ng'asiimisa ebitonde. Naye gwe bw'onoosalawo osiimisa ebitonde naye nga Allah subhanahu wa ta'ala omunyigidde, tewali kubuusabuusa nti yajja kukukyawa n'ebitonde bikukyawe obeere ng'osigala mu bbanga. Mpulira abakola mu factory, simanyi abazungu, simanyi bakola mu factory g'abayindi tebabakkiriza kusaala. Egyo emirimu mugiveeko mugende mukole emirala, muddeyo eka mugira mulima, naye nga temukoze mu mulimu gukujja mukola ki, mu kusinza. Oyinza otya okutuuka ku mulimu ssaawa 2 n'ovaayo ku ssaawa 11 nga tosadde? Esswala 2 nga zikuyiseeko, ogenda kukyanjula otya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala? Gwoleza sente z'onoofuna zinaakuweesa emirembe? Tezijja kukuweesa mirembe. Ne bw'onoofuna emirembe kuno ku duniya, mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tujja kubeera ng'ofuna emirembe olw'okubeera nti esswala tiwagigayaalira. Abaana abalenzi musaale, temulindirira abazadde kubeera nga babagambako bugambi. Ahe nammwe abazadde mutwale omutawaana abaana abo okubayigiriza esswala, kubanga bamu tebaagala kusaala, kubanga tebamanyi. Amasomero ge mubatwalamu babasomesa bintu birala nnyo, era esswala tebagitwala nga kikulu, era bw'agezaako kugisaala ku ssomero bamufuukira ettaabu, ne bamufuula nnalukalala, ne babamma n'ekifo ekyokubeera nga basinzizaamu. Naye ng'abazadde muwulira babanyumiza mu holide, kubanga omwana olukomawo ku ssomero n'anyumya ebibeera ku ssomero byonna, n'omwana n'akunyumiza nti tetusaala, n'olwejjuma tetusaala, era mu ssomero n'omuzaayo, n'ogenda ku vidiyo okulambula abaana ku masomero n'otakyogerako, ne babayita mu nkiiko za PTA n'otakyogerako, ne babayita mu nkiiko za board of governors n'otakyogerako. Ebeera nsobi. Omwana naye amaaja ategeera nti ekyokusaala si kikulu, kubanga ne taata wange takitwala nga kikulu, kubanga tajja n'akyogerako. Ojja kwogera ku bya academics, oluzungu nga telusoma bulungi, oluwalabu nga temulusoma bulungi, naye nga tofuddeyo kubuuza ti naye abaana baffe basinzizaawa.
abazadde mutwale ensonga eyo nga nkulu n'abaana mubasomese eddiini. Mbadde mulina oluwummula olw'emyezi 2 egisembayo mu mwaka gyali badde giyamba omwana oyo ogenda okulumalako oluwummula olwo ng'amaze okuyiga okusaala, ng'amaze okuyiga okufuna wuzu, ng'amaze okuyiga okwaziina. Ebyo bye tumwagalako fundamentals ezisookerwako omuntu mulimu z'ateeka okubeera ng'akola ki, amanya. Era tojja kubeera nekiweekwasa mu maaso ga Allah kutuukayo n'ogamba nti ebyo saabisobola bisoma. Nga wasobola okusoma ebizibu ennyo naye ate nga ebyo ebyangu ebisomesebwa n'omwana omuto n'abikwata nga byakolemu okukola ki, okukwata. Abaana abawala nammwe mukole ki, mubeere nga musaala. Muli bazibu nnyo kibe mubeera nga muwangadde n'abantu nga si bagundi genda yammwe. Muzibuwaza nnyo okutegeera nti musaana okusaala oba temukola ki, oba temusaana kusaala. Buli lwagamba kusaala nti siri mu mbeera nnungi, buli lwagamba okusaala nti siri mu mbeera nnungi. Naye lwaki toyagala kulabika mu bawala banno nti oli musiraamu? Kubanga oli mulaasiraasi, byokola si bya ddiini. Toyagala kubeera ng'olabikanga musiraamu n'obeerawo ng'owangaala ng'otomanyi Katonda wo, n'owangaala nga tosinza Mukama Katonda wo, ne bw'obeera nga tolina kikuganye kusaala tosaala. Olwaki? Olw'okubeera nti nno oluusi abazadde bo tebaakusimira musingi gubeera nga gukusomesa. Naye ng'ebaleese mobile phone, kubanga siriyo muzadde yenna yagulira mwana mobile phone n'amugamba nti kanjigwirize bagikozesa. Naye weefubako wekka n'oyiga engeri gye bakola ki, gye bagikozesa. Weefubeko wekka okuyiga eddiini yo. Bw'owulirayo semina gye bategese, genda obeere ng'ogyetabamu osome. Omanye okuwandiika n'okusoma. Wandiika ebintu mu nnyukuta z'osobola okutegeera, obikwata obikuraminge, kubanga essola ya kuraminga tojja gisoma mu kitabu nga bw'osoma Kulaani. Okuba weetandikira paka ku nkomero olina kubeera ng'ogisoma mu mutwe, gikuraminga ogikwate, obeere ng'osinza Mukama Katonda wo. Ajja kwanguyiza buli kintu kyonna. Naye ng'ojjukira nti nno esswala eyo nkulu nnyo era ibaada nkulu nnyo mu ibaada zaki z'Obusiraamu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakomawo e Makka n'asomesa abantu esswala mu kiseera kyayo ekisooka, n'agibasomesa mu kiseera kyayo ekisembayo, era n'agibasaaliramu n'abaga nti swallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga be mundaba nkola ki, nga be mundaba nsaala. Kati bagamba okusaala bwe tokomba bugambi nti nze kaŋŋende ngoberere bugoberezi nga byenkola sibimanyi. Genda ofube obeere ng'ogiyiga, obeere nga be bakola obitegeera. Abantu mugenda mu swala nga bamaze dde okusaalako eraaka, naye batoola salaamu mwena ne mutoola mulundi gumu. Lwaki? Bye mukola temubimanyi. Naye nga lwaki tobimanyi? Lwaki tosaala swala mu kiseera kyayo n'omanya esswala eya zuhuri erina eraaka mmeka, basooka kusaala ku mmeka ne batuula, obeere ng'obiyiga. Ogenda okubeera ng'oluusi osanga ng'esswala ekuyiseeko ng'omanya nti alaaka bbiri zimpiseeko, olunootola salaamu nga nsituka nga nkola ki, nga ngenda nga nkima eraaka endala. Naye abalala abaami n'abakyala tubalaba yeeyunze ku swala naye batodde salaamu, ye n'abivaamu bubi, akabonero akalaga nti nno tomanyi by'okola. Ate bamwe bayinza obutafuna mukisa nga woosaalidde imaamu amaze okufulumawo. Kubanga ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalaba omusajja ng'asaala esswala nga siitereevu, yamuyita n'amugamba nti owange ddamu osaale endabe. N'asaala nga byonna byasaala bufu. N'amugamba nti atereeza esswala yo, n'amutereeza bulungi. Nammwe abampuliriza abaami n'abakyala beera rede nti omuwalimu oba sseekawo baba akuyise n'agamba nti muwano mukyama nti munnange esswala wano ogisadde tebadde entereevu, tereezaamu bw'oti, beera ng'oyiga, beera ng'okitwala nga nsonga nkulu. Tolowooza nti omuwalimu akola lugezigezi, akumalira biseera, awesitingayo wa time. Manya nti akuyamba kutereeza eddiini yo ne ibaada gye bagenda okusooka okubeera nga bakubuuza ng'omaze okukola ki, ng'omaze okufa n'osinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akomawo n'abuulira abantu nti bannange nagenze Baitul Maqdis ahe n'enkomawo. Ne baseka aga nti abantu batambulira ebiro 40 gonzero tugamba nti wagenze mu kiro ne bugenda okukyanguliwa, tekisoboka. Bwe babuulira Abubakari yakola ki? Yakkiriza n'agamba nti babanga kyayogedde kiti ekyo nze mukakasa.
bamugamba lwaki omukakasa naga nti ayogera bulijjo ebintu ebisinga okubeera ebinene okusinga awo aŋŋamba obugambi nti no gibulirwa mulehedde obubaka nenzikiriza naye wati ate yennyini nga ŋŋambye nti yegendeddeyo n'akola ki n'abeera nga aleeta obubaka tiwali kubuusabuusa nti kyayogera kituufu ewaba bamutuuma As-Siddiq. Nga mmaliriza nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah yamulambuza ku jjana n'amulambuza ne ku muliro bw'akomawo n'agamba nti kumtu ala babil janna nayimirira ku mulyango gw'ejjana fawajadtu aksara ahliha almasakin nensanga nga abanaku be basinze okuyingira ejjana wa ashabu ljaddi mahbusun naye nga ate abagagga bo bakyabasibidde ku mabbali awo ghaira anna ahla nnaari kadi umiru ila nnaari naye nga bemaze okusalamu nti bagenda muliro nga bo bagenze straight naye nga bano abagagga bo bakyali wano ku mabbali bakyababuuza ennyingiza n'ensaasaanya kyekibakereeza siga nti bakyamu nebaga nti account for your money Allah gyakuwadde account for ebyobugagga bwo ebyobugagga tebategeezaamu maali yokka account ebibanja byolina account for emmotoka zolina account for amayumba golina account ku sende kashi zonna beera nga ozikolako account bigenda keere y'abagagga ku mubbaliro naga nti wajadtu amad wa kumtu ala babi nnar ate ne banyimirizaako ku mulyango lwaki gw'omuliro fawajadtu amatu man dakhalaha annisa nengenza okusanga nga abakyala be basinze okubeerayo ki abangi nabbi bwakomawo ng'embeera yagirabye akuŋŋaanya abakyala nabaga nti ya maashara nnisa bakyala mmwe tasaddakna musaddaake wa aksirna min al-istighfar muyitirize n'okukola ki n'okusaba Allah abasojuwe muyitirize istighfar fa inni ra'aytukunna aksara ahli nnar kubanga nabalabanga mmwe musinga okubeera abantu ki abangi mu muliro okugamba nti abakyala balabanga bangi muliro tekitegeeza nti abasajja bwe tibayingire naye ndowooza yabasanga ng'omuwendo gwabwe muneneko okusinga ogw'abasajja era oyinza okikakasa kaakati bw'otunuulira embeera gye tuwangaaliramu abatasaala abangi oluusi bakyala nga beekwasa obusonga abatasaala bangi nga bakyala kubanga eddiini tebagimanyi abagenda mu basawo ab'ekinnansi ne babakwatirayo bakyala abagenda okweraguza bakyala abaloga bakyala kwegambe ebikola bingi abanywa omwenge bakyala abagenda mu kwetunda bakyala subulirangayo gundi loogi eri awo nti abasajja bali awo betunda abakyala ababaagala bagende babagule naye osanga bakyala nga bebemyula emimwa ne bakola ki ne basala ebisige abasajja babeere nga bakola ki kati kibayingiza mu muliro obutasaala kibayingiza mu muliro okuloga kibayingiza mu muliro okubeera nga beeraguza kibayingiza mu muliro n'okubeera nga bayisa bulungi bayisa bubi abantu bebalabirira naddala abaana abatali baabwe bebasanga mu maka era omukyala yabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam malana aksaru ahli nnaari lwaki ffe tusinga okubeera abangi muliro yamugamba nti tukisirina laana mukolima nnyo watakfuruna al-ashira ate mwerabira mangu ebirungi bababa mmwe bakola eki byebabakoledde temusiima naye ng'ekikulu kya byonna abagambe bakole istighfari babeere nga bayitiriza n'okusaddaaka maliriza nga kugamba nti nno buli muntu yenna ayitiriza istighfaru wadde nga si mukazi ayitiriza okubeera nga asaddaaka kubanga tukimanyi bulungi mu aya eddira esembayo mu suratul munafiqun ti omuntu nga amaze omujjamu omwoyo agenda kubeera nga asaba mu mwoyo akakisa abeere nga akola ki ng'asaddaaka kitegeeza mu bintu omuntu byagenda okulowooza nti bigenda kuntaasa ng'akaseera kasembayo kusaddaaka kale abantu bayitiriza okubeera nga basaddaaka abagenda okubeera mu kisiikirize kya Allah ku lunaku lw'enkomerero mulimu omusajja eyasaddaakanga